Job chapter 8 verse 20. Njagala kakati olunyiriri luno ate tugendeko buziba mu ddwo. There is this, and he uses this verse era akozesa olunyiriri luno to support his belief okuwagira endowooza ye that suffering nti okubonaabona is always a consequence of sin. kujja olw'okukola obubi. He argues that Job's suffering agamba nti okubonaabona kwa Yobu means he must have been wicked, kutegeeza nti yali mwonoonyi nnyo, because God would not reject a righteous person. kubanga tekisoboka Katonda kulekerera muntu atuukiridde. Abantu bayinza okulaba ng'otambula bw'otyo, people may see you walk that way ne bagamba ono and they are like, this person ebibi. is sinful. Era bayinza okugamba ebibi oba bibi bye oba by'abaana be oba bya mu famire ye ebimbonyaabonya. Some of them are like, maybe they are suffering because of the sins of their parents or guardians. Okwe kulowooza kw'abantu. Those are the thoughts of human beings. Mujjukire ebigambo Yobu bye yayogera, Remember the words of Job ng'agamba mukyala we, saying to the wife, newankubadde abaana bage, all, newankubadde ng'omubiri gwange bwe even if gutyo, my body is bad like this, naye kyawandiikibwa wa but where is it written tunaafunanga birungi that we byereere shall only get good things okuva eri from Katonda. the Almighty God? Na kino bwe kiba kizze, If this has also come, katukyaŋŋange. let us get into it. N'agamba kakyaŋŋange I will face it. embeera gy'olimu, The situation you're in. lema kutunuulira mbeera eyo, Don't look at that situation, kubanga bw'ona ogitunuulira because if you focus on it, ojja kulowooza nti olina bye wazza. you will think you committed a sin, N'abantu bayinza okulowooza bwe batyo, and that is what people may also think. naye nywerera Katonda. But remain strong in God. Katonda akumanyi, God knows you. Katonda akwagala, He loves you. era Katonda byonna mu byonna. He's all in all. Twali tufuna omwana waffe oyo As we are getting our child, gwe mumanyi obulungi, the one you know very well, muwala waffe oyo asembayo buto Abi. our last daughter Abby, Bwe twamufuna when we got her, ne tubeera mu ddwaliro, we were in a hospital. era ne tubeera mu kasenge oba mu kisenge ekyabayi We were in ICU, ekiteekebwamu abaana abato. where children are kept, babies. Ekisenge ekyo That small cubicle, kyali kiteekeddwa okubeeramu abaana 25, it only had to contain 25 babies. naye mu kiseera ekyo But during that time, twalimu 5 mu 5. we were about 55. Kaakati omwana waffe So our baby n'abeera mu mbeera etaali nnyangu, was in a very critical condition. era abantu bwe baamutunuulira When they looked at her, ne bagamba oyo agenze. they're like, that one is gone. Omusawo omu eyanzizaamu amaanyi, It is one doctor who encouraged me, naye abalala baali bamalamu nnyo but amaanyi. others discouraged me. Nga bwe mumanyi Yobu naye bye yayitamu As you wano, know also what Job went through ng'oli here. mu mbeera efaana You bw'etyo, were in a very difficult eri situation. abakuzaamu amaanyi, Some encourage you, naye eriyo abamalamu amaanyi ago. but others just disappoint you. Mu kiseera ekyo That time, omusawo omu yaŋŋamba one doctor said to me nti omwana wo gw'ozadde muwala oba mulenzi? that your child that you're giving birth to, is it a boy or a girl? Ne mmugaa nti muwala. I was like, they're a girl. N'agamba oyo ajja kuwona, He's like, that one will be okay. bw'aba muwala If it is a girl, ajja kubeerawo. they will live. Ne mpulira ng'ate nange obulamu bukoze eki, I felt life, kubanga nange essuubi ligenda likendeera, because I also nearly lost my hope, nga tulaba omwana embeera gy'alimu si nnungi, because we saw the situation was naye critical. oli bwe yajja n'aga nti ajja kubeerawo, But when the doctor came and said they nange will ne natandika live, okulaba ebintu nga birabira ddala I also realized things in nga a birimu different way. essuubi eddamu. There was living hope. Ne tubeera mu ddwaliro, We're in hospital. ne tusaba. We prayed. Mu ddwaliro baatugamba That hospital we are told nti wano we muzzemu abaawule, that here where you've come, you clergy, bano abalwadde abali wano ba mukisa, all the patients here are blessed, kubanga wano tetukkirizawo wadde chaplain, because we don't accept even chaplains here. okuggyako ng'oli muzadde. Maybe if you're a parent, Naye kaakati mmwe but you, muli baawule, you're clergy. n'olwekyo mugenda kusabiranga abantu bano. Therefore, you're always going to pray for these people. Nja kubategeeza, I want to inform you, twasaba, we prayed. bwe twesabira, As we pray for bwe tusabira ourselves, we pray bannaffe, for others. tugenda okulaba We realized abamu tubasabidde nga bakola ki, nga basiibulwa, we prayed and others were nga discharged, bagenda, leaving hospital. ne twongera We okusaba, continue to pray, era okumanya twalwa mu ddwaliro. because we spent a lot of time in hospital. Abazadde abamu Some other parents baatuuka n'okulowooza reached a time of thinking osanga nze ndi musawo, that maybe I'm even a doctor. nabanga ndi awo As I was usually there, ng'omukyala ajja someone came. nga ŋŋamba ssebo dokita, Some lady was like, dear doctor. konze wangi. I was like, yes, please. Nali musawo kuba ndi musawo wa myoyo. I was a doctor because I'm a doctor for the soul, spirit. Hallelujah.
naye nanga nti omwana wange But they are like, my child, akapiira ka oxygen kavuddemu. the oxygen tube is gone. Kaakano ne ŋŋenda kuba nali nkuguse ebyo nali mbikozeeko ku mwana. I knew these things I had done then on the child. Nga manyi oyinza okuteekamu akapiira. I knew how to insert this tube. Ekyo nali kyo nkimanyi. I knew that. Era ne ngenda ne nkazaamu bulungi nnyo. I went and inserted it back. N'oli n'akazadde nti ondakomye kuba mulyoyi wa myoyo. This one realized I'm not only a medical doctor, I'm also medical. Ogenda okulaba nga basiibulwa. I realized they were also Nga discharged. bagenda. They also left hospital. Kaakati bwe bakusiibula. So if they discharge you, Bakugamba okomawooko. they tell you to return sometime. Ne tukola review. And we do a review. Ne tukebeera ne tulaba. We want to check and see Omwana w'atuuse. how far the